Inside Out. Kati sooka omulungulira ensonga gye bayita obwavu. Obwavu kye ki? Bwe tunaaba nga tetunnasasira ku science ne technology tetujja kuva mu bwavu. This is Inside Out. Ndina omuntu amanyiddwa nga omu ku bayivu ennyo mu byenfuna. Omusomesa abo bonna bawulira aboogera ku bikwata ku byenfuna, ebyobusuubuzi. Profesa Juma Waswa Balunywa amaze emyaka egisoba mu 20 nga addukanya ettendekero lya Makerere University Business School. Abamu baga nti ye mutandisi waalyo. Ye kyajja okumbuulira bw'anaaba ayogera ku ekyo. Profesa Balunywa olwaleero njagala kwogera naye ng'omusajja omuyivu naye nga sinnamutandika kansaba asooka babuuze ku Profesa buuza ku bantu baffe. Bannange abalabi baffe nina essanyu lingi okuba nga Simon yampise ku televisioni eno mbeeko ne byenjogera ku bintu byemmanyi ebikwatagana n'ebyenkulaakulana by'eggwanga. Obwavu bwe tuyina, embeera ya economy bwefaanana, era mwebale nnyo, mwebale kujja kuwuliriza nsonga eno gye twogerako leero. So ogenda kutusomesa. Kati sooka omulungulira ensonga gye bayita obwavu. Obwavu kye ki? Ssebo Simon weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Si kyangu kyakuddamu. Naye obwavu kwe ly'ebbula lya ssente. Nti omuntu talina ssente. Abeera mwavu. Ojja kusanga omuntu ng'olumu abeera ne ssente n'aba nga si mwavu. Naye talina ssente aba mwavu. Naye obwavu bwe twogerako ye muntu talina kyakola kivaamu ssente. Oba ye muntu alina kyakola naye nga tekimuwa ssente zimumala. Okwogera ku bwavu nti omuntu si mwavu kitegeeza nti asobola okweriisa, asobola okwesasulira essente z'omu ddwaliro, asobola okusasulira fiizi z'abaana be, wasula si wabi walungi, kati nga mu Uganda wano asula mu bbaati, asula mu seminti, asula ku kitanda, ayina essimu, ayina amasannyalaze. Oyo ye muntu avudde mu bwavu. Bwe mba n'ebyo nsula bulungi, nsobola okwegulira emmere, nsobola okusasula obujjanjabi, nsula mu kitanda walungiko, mba sibalibwa mu baavu. Naye ate kuliko okuba nti olina kyokola nga kya lubeerera kireeta ssente ezo. Kuteekwa okubaako kyenkola. Ate nga tezikuweebwa. Kubanga bwe mba nzisabiriza nga nzirina n'ensaba Balunywa 5 n'ensaba Waiswa 2. Kaakati ojja kusanga abaana, nze engeri gye mbadde mu yunivasite okumala ebbanga eddene, ojja kusanga omwana ng'alina emmotoka, alina wasula, waliwo fridge, waliwo kuuka, alina gaasi, alina essimu za iPhone. Waliwo yabinzijjako ewange najja ewo. Babeera kati oyo mwana wa mugagga naye ye ku mbeera zaakyo aba akyali mwavu. Oye nannyini yatwala bibyo, so ye mwavu talina. Aba talina. Kugamba okujja mu bwavu otekuba nga olina kyokola nga kikuwa essente ezigula ebintu ebyo. Sinakindi ng'oyinza n'okufissaako kwotereka. Akantu kwotereka ako kantu kakulu nnyo. N'obeera nga gye bujja oterese omwaka mulamba myaka 2 ng'osobola n'okwezimbirayo akayumba oba okugulayo akamotoka. Waliwo ebintu bitasobola kugula leero nkya nga byetaaga kutereka ssente. So oyo ye muntu avudde mu bwavu. Naye ate egenderera bw'onoogenda mu Amerika ojja kusangayo omuntu ng'alina ebintu bye naye ng'ate ye mwavu mu standards za Amerika. Ng'ate alina bino byeyogeddeko. Naye eri abeera mwavu. Lwaki? Kati ebintu byakozesa ate ebyo ebimujja mu bwavu bibeera byanjawulo okusinga awo. Alina intaneti, alina smartphone, alina emmotoka. Gavumenti ebajjanjaba. Asobola okwejjanjaba. Ensi z'ebweru gavumenti ejjanjaba abantu okuggyako mu nsi endala zino eziri mu mu Asia side eyo. Naye ezisinga balina insurance, medical insurance, oba weesasulira ssente zo nga bw'obulabi. So oyo ate ogambye aba
si mwavu aba mwavu mu mbeera za mbeera za Amerika, mu mbeera z'ensi ezo ezaakulaakulana ng'ate byalina bisinga ebyaffe biba bisinga ebyo bambi wano aba mugagga naye eri n'aba mwavu kubanga inkamu ye eba yeeyo nga bw'onoolaba kangeze ojja kusanga omuntu nga yakatandika okukola avudde mu yunivasite yakatandika okukola ayina olumu batandikira mu luumu emu bw'atandika okukola n'agula ekitanda n'entebe n'adda mu luumu ze bbiri aba akyali mwavu toyinza mumugeraageranya na muntu amaze emyaka 10 ng'akola asula mu nnyumba nnamba oba asula mu fulaati ye kati obwavu bulimu amatendekero. So bwe tugamba nti bannayuganda ebitundu 39 ku buli 100 baavu mutera kyogera mu Lungereza mbu below the poverty line line y'abaavu eri ludda osala kiira osala lwera nedda kati omuntu oyo 80 ku 100 abannayuganda bali mu byalo 20 ku 100 bali mu tawuni naye kwaba 15 bali mu slums mugoteko mu ghetto kakati abantu 95 ku 100 mu Uganda bali mu mbeera za bwavu sigamye nti si bonna ojja kusanga mu kyalo nga waliwo omuntu nga ayina ente ze ayina ensuku ze ayina kinga tali bubi naye nkoze average nti abantu abo mu kyalo abasinga obungi mu Uganda baavu naye bali 80% 80 ku 100 bali mu byalo 80 ku 100 abantu abo 75 kwabo 80 ku 100 beerimira akamere ke banaalya. Kati nkugambye nti mu tawuni 20 bano abali mu tawuni mu urban areas 15 ku 20 abo bali mu slums bali mu ghetto basula mu rumu emu basula mu bangi ojja kusanga omuntu nga ayina abaana 10 mu kasenge obwe bwavu so kiki ekisinga obbakaluubiriza mmwe kubanga obwavu mu Uganda bwogeddwako tebuggwa buli ajja bwavu buli yesimba mu bululu enda bayamba mbajje mu bwavu buli omu ayogera naye tebugenda akati okutegeera obwavu bwa Uganda olina okuddako emabega mu history ya Uganda ogitegeere abazungu batusanga nga tulina embeera zaffe nga simbi mu biseera ebyo ng'omuntu alina amaka ge alina abaana be ne famire ye twali tetulina kintu kibayita bwavu ng'era omwavu gw'olaba yoyo talima nnyo tekyali kibi nnyo nga bw'okiraba kati abazungu batusanga oyagala kuŋŋa nti kati abantu baavu nnyo okusinga bwe gwali edda ng'ate tulaba nga bakozeewo ka development nedda kati baavu ku mbeera eriwo tuli baavu ku nkulaakulana eriwo mu nsi tuli baavu naye kati abazungu batusanga nga tuli bulungi abaavu baali batono nnyo kuba twali twerimira emmere gye tulya twali tulina obwali bwe tutunda bwali butono nnyo abantu baali tebanoonya mirimu famire yo bwafuiranga ne famire nnene ng'obeera mugagga komba mulima nnyo kaakati abazungu ne bajja batusuulamu ekintu ne bajja batuleetera ebintu ne batulimbalimba ne batuggyako abantu kituyita slave trade simanyi bwekiyita mu Luganda obuddu twaligenda kukola okusooka tetwategeera kye tugenda kukola abantu bagenda bugenzi omuzungu agenda kutwala ogenda kubeera bulungi kuba omuzungu omulabye azze ayina emmundu ayina kamera ayina kiki ate kuba nga ali bulungi obanga asobodde okujja mu kifo kyo ate kuba nga ali bulungi kati batutwala mu buddu obwo bugenze okuggwa okuvaawo kuba tebuvangawo really tebuvangawo mu nsi bugenze okukendeera nga omuddugavu amanyi nti mukozi wa muzungu
bw'ogenda mu America gye tusinga okumanya eyali abaddugavu ne kati gye bali omuddugavu yagendanga n'abeera ng'akolera muntu nga tafuna musaala ogenze kukola era bw'owulira sitoole z'aba Martin Luther King nga bagezaako okuggyawo obuddu obwo mu myaka gy'enkaaga kikulaga nti obwavu obuddu buluddewo nnyo era bukyaliwo bw'oba okigenzeemu nnyo ojja kisanga bukyaliwo kyemmanyi nti bwaliwo naye bwoga nti bukyaliwo obuddu bukyaliwo tujja kufuna ebiseera tubiddemu naye nga njagala okugamba nti ekintu ekyo kyatuleetera okwavuwala abakuggyako abantu bakola obulungi nobeera nga tokyasobola kukola ate ne bajja bakituteekamu mu mutwe gwo nti gwe oli mukozi wa muzungu wekiri bwe kityo nakati tukyakirowooza kakati ekyo kyali kimu ekyokubiri abazungu baali bakoze enkulaakulana y'abazungu ffe lwaki tetwakulaakulana nnyo kubanga twali tetumanyi kuwandiika tetumanyi kuwandiika era bw'oba onoonya history ya Uganda genda wano ku basipiiki baani abo abazze be baatandika okuwandiika history ya Uganda otherwise eri mu ngero era ebyafaayo byaffe bya Uganda tubitegeera kuvanga basipiiki bazze ketutandise okuwandiika recording history buli kyonna kye twavumbula mu myaka gya Yesu tetukimanyi kuba tetwakiwandiika yasobola kitugamba nti John Speak yavumbula River Nile naye nga yasanga waliwo abaliwo eri kuba twali tulina amaato twali tulina engeri tubeerawo tuzimba amayumba oyo ne tekinologiya obiseera ebyo naye tali documented kati ekintu ekyo kitegeeza nti ekintu kye twavumbula ekyali kigenda okubeesa obulungi tetwakiwandiika n'olwekyo abazungu batusanga tetulina kiwandiike ne bajjawo ebyo bye twali tulina ne bateekawo ebyabwe byetumanyi era bw'ogenda mu kintu kya tekinologi gwe tumanyi w'abazungu ffe tetumuyina naye bw'ogendanga mu Nigeria ojja kusanga nga baalikodinga nnyo history waabwe ne mu Ghana ensi ezaalimu obwakabaka mu West Africa baalikodinga nnyo ebintu byabwe batusingako naye nabwe tebaali tebalina buwandiike so mu Africa Ethiopia yokka yali esobola okuwandiika ebintu byayo ne olwewandiika mu lulimi ki baluyita America yes kati Africa waggulu wa Africa waliyo Abarabu baali balina engeri gye bawandiika nabo bw'oba ogenze mu history yaabwe n'ogiyingiramu nnyo kati history ya Egypt kuba ogimanyi kuva mu biseera bya Moses bw'oba oyagala okumanya piramidi engeri gye baagikolamu it is documented bwekiri so obwavu obwaffe buva ku kuba nti twasobola kurikodinga bye twavumbula ebyali bituyamba mu kwebeesa abantu abalungi okubeerawo nga tuli balungi ekyo ekyokubiri ensonga esoose ebadde ya buddu ekyokubiri butamanya kuwandiika ekyokusatu abazungu bagenda okulaba nga tuli banafu kuba bavumbula emmundu twali banafu ng'ate baano naffe ogende wawo si bunafu mu maanyi ag'obuntu naye mu magezi ag'okuvumbula ebintu nga tetulina basanga tetulina kye twawandiika kubwe nakusanga nga tulina kyowandiise ku bintu byomanyi nakutwala nti obeera muleera tulina kyomanyi kiki ekiremesezza gavumenti ya NRM emyaka 38 okumala obwavu mu Uganda kubanga ffe tumanyi nti mwe bebuuzaako abali mu bifo mwe mubasomesa bye mubasomesa tebinoga oba ekintu tebakitegeera kaakati nakugambye nti tulina ensonga ezatuleetera obwavu okuba nti twali tetulina kituwandiika batuggyako ab'amaanyi bakola obuddu ne colonization kwe kutuwamba kakati batuwamba baalaba tulina ebintu byaffe ne babitwala kati gwe n'oba oyina katugambe oyina ekibanja kyo oyinamu emiti gyo nenzija nengitwala nga sikusasuddeemu eyo colonialism kakati
twalwana nnyo tufune independence nga twagala twefuge ffe tubennyini twefuge tusalewo ne ku bintu ebyaki ebyobugagga byaffe naye Kwame Nkrumah yatugamba nti era tetwasobola kuva mu kutuwamba kwe twali tuwambiddwa twasigala tufugirwa abantu abo kyebaakola baavaawo naye ne balekawo system nti amakampuni agaabwe ge tumanyi banka mmeka zomanyi wano ez'abannayuganda baani abaddeezaliwo ez'abannayuganda nga UCB ne cooperative mwabayivu ne Greenland Bank twazigala TF Bank twazigala kati baani abaleeta amafuta abadde baleta amafuta wano baani abadde bakola enguudo Bachina naye oli emabega wali ba Italy molemu baani abadde ne factory ennene ani akola soda ani akola bia kati baatuwa obwetwaze naye abo abatufuga nga tebasobola kusigaza ebintu byaffe kutuwaamu value kati obadde ne gold bamutwala ne bakuwa royalty 2.5%. olina kopa ne bamutwala kubanga gwe toli muyivu tolina tekinologiya tolina science tomumanyi so Nkrumah yakiyita neocolonialism okuwambibwa okulinda okwekisikirize olowooza weemanyi nga amazima oli muwambe wajjo enjawulo yali mukomera gw'oli bweru akati President Museveni azze wano mu 86 mu 87 nakkiriza okuleeta kituyita free market economics akatale ka buli omu buli ayagala akole kyayagala akatale ka buli ayagala gwoba osalawo kyoyagala naye anoonyagala okugula n'okutunda n'okukola naye anoonyeza abaddugavu ng'abalaba tetubadde eyo akatale weekali embeera weeri kolera mu buli kyoyagala naye kyetukola tetukirina kati agenda okulaba nga tetuliiwo n'atandika okuyita abagwira era mbalaba kati batuwa emirimu tewali buzibu naye nga esente ezo zibatujjamu kuba ffe tugula ebintu byabwe zibatujjamu ziddayo waabwe so singa zaali wano nga gwe nange ffe bananyini singa zisigaddewo akati ekintu ekyo tulinawo n'ebintu ebirala byetajja kutegeera mangu abazungu abo boolaba baatusayiningisa agreement ezitugaana okukulaakulana baatugaana okutwala ebintu ebyaffe nga tumaze okubirongosaamu president akiyita value addition era recently yakoze ekintu ekyamaanyi ennyo tubadde tulina iron ore nga tumuteeka ku train ne tumutwala eyo mu nsi ez'ebweru ne bamukolera eyo bwe batwala iron ore nga tebannamulongoosa ne bamukolera eri emirimu egyo tuba tugifiiriddwa obugagga obwo tubufiiriddwa abandi musootiize kumusitula kumuyoola kigenze bweru mugibeeri kati ate ne tuimportinga ku ssente ez'awaggulu ennyo sitiiru gwe twagala okukozesa kati ebintu ebyo bituggyeko emirimu abantu bano abagagga ababadde bafuna amagoba mu kintu ekyo ssente bazitwala mu bifo birala ebyo byebimu so ne baba nga bali ku bugagga bwaffe naye ng'ate babutwala kati ekisembayo ekituleetedde obwavu si kye ekisembayo kyokka waliyo ebirala education system yaffe tuyingiza kati mwenjogerera kati abaana bayingira mu P1 balinga 2.5 2.8 million naye abanaafuluma mu P7 bajja kuba less than 50%. Kituufu abasinga tebamala kati abaana abo bonna almost 1.7 million children don't finish P7. Mulimu 50% baana bawala ojja kusanga nga balina embuto ne bazaala abaana tebazaala baana bazaala bwavu
Professor ogambye otya? Owulidde. I like that. The business class show ke tuliko. Agandi tonnamala P7. Toyina ky'osobola kukola. N'ova mu ssomero n'ogenda ozaala. Oba tozadde baana, ozadde bwavu. Kubanga omwana omuwala oyo watuukira ku myaka 28 oyo yazadde alina abaana nga 6. Yes. Ng'alina n'abazzukulu. Yes. Actually batugamba jjajja asinga mu Uganda ali wamwe Busoga. Alina emyaka 28. Yazaala alina 15 naye omwana oyo gwe bamanyi. Oyo gwe bamanyi gwe naye nga bangi 26, 25 alina omuzzukulu. Naye kati gendeera omwana amaze mu university atandika okulowooza oba n'azaala babiri oba omu kugamba atandise okufuna decision. Era ayagala gamba nja kuzaala nga ndi myaka 28 nzaaleyo abaana bange babiri. Beebo kyempulira ennaku zino kyekigambo eŋŋombe eriwo. Kati embeera ezo bw'ogattako okuba nti tuli bavumbuzi entrepreneurs ng'Abannayuganda tusinga abantu bangi nnyo, naye olw'okuba tetulina tekinologi atuleetera ebintu ebipya, atuleetera ebintu kugamba kati nga bw'onoolaba essimu nti essimu eno omuntu bw'agikolerako bizinesi ayinza ogikolera ku bizinesi y'amaanyi nnyo, naye tekinologi w'essimu tetumumanyi. Twesanga nga bizinesi tukola za booda. Naye ne Uganda tulina booda miliyoni nga mu kitundu zisukkamu oba 2, naye tetusobola kukola madigadi ya booda oba ettaala za booda. Okubuuza mu abaana mubasomesa ki? Kwate nammwe abayivu mukaabanga bwe boofulumya lwaki tebasobola kuyiiya madigadi? Tebasobola. Lwaki mubasomesa? Tebasobola lwakuba tekinologi oyo tetumuyina, tetunnamusoma bulungi. Ani amulina? Abazungu babulina. Tibamukwekako. Foundation yaffe enfu. Bwe tunaaba nga tetunnasasira ku science ne technology tetujja kuva mu bwavu. Kati wuyo tukoze tekinologi etandise okukola emmotoka. Ndowooza okimanyi nti ebusoge wamwe mutaayi batandise okukola emmotoka. Tugambe nti tusituse. Mutandise okukola ki? Emmotoka. Nziriramu. Tutandise okukola emmotoka. Kiyira Motors, Mutaayi, Jinja District, Kayola Bus. Japan, Toyota esinga okukola emmotoka ennyingi mu nsi. Buli mwaka eteekawo biliyoni eza dola mu research and development okulongoosa emmotoka zaabwe. Era buli kika ekifuluma kikyukako. Kyemmanyi nti bwe baba babawa ssente nnyingi nnyo awo babawa miliyoni $5 ne bagula ebintu ne bajja ne babigatta ne bafulumya ebbaasi. Kitegeeza nti ssente ze tulina tezitumala kukola ekyo. Tugambe nti we assembling vehicles. Tupanga. Tetukola mmotoka. Tuyunga. Tuleeta ebintu ne tubiyungira awo. We are assembling vehicles, manufacturing vehicles. Mu business waliwo ekintu kye bayita break even point. Tojja kukola bbaasi 5 omwaka obenga olina kyokola. Bbaasi 5 omwaka tezikuyisaawo. Ng'abakozi obasasula buli mwezi. So ekyo tujja kukyogerako olunaku naye nga kiva mu tekinologi oli. Nze mbadde ndowooza nti kuli tekinologi tubeere nga madigadi za booda ze tulina ennyingi tuzikolera wano. Oba eggaali. Niwe bebeera enkumbi gye tulimisa. So obadde part of omanyi njagala kuwulira bayinza okukanga bye batakugamba balumya abantu bakimanyi nti oli mukwano gwa Museveni nnyo. Kituufu. Ate oli NRM. Kituufu nnyo. Ate oli musomesa mukugu. Bw'obanga ebizibu ebyo obimanyi nti bwe tutyo bwe tuli, kiki ekikulemesezza okutuyamba okuvaawo awo? Why have we not acquired the technology you are talking about? Ekintu ekyo tekikwata Uganda yokka. Africa yonna njavu. Yonna. Ng'oggyeeko South Africa,
n'ezimu ku nsi ez'Abawarabu ezimu nga Algeria, Misiri njavu bakola ensobi ne bajja ne babeera mu ssi gye tulimu. Twafuna obwetwaze obw'okwefuga self governance naye tetufunanga bwetwaze mu economics mu byenfuna. Lwaki ng'ate ssente tugyekubira wano? Siringi yaffe tugikubira wano, budget tukola yaffe, tuyisa bye twagala. Toyina kyokola wano. Nakugambye gwe ng'omuntu obugagga bwo businziira ku kintu kyokola kivaamu ssente. Bw'onooba olimye kasooli eka 2 nze nnima 10 nze nja kuba nkusinga ki? Ssente. Bw'onoolima eka 10 nze nnima 10 nze nja kuba nkusingira ddala wala ssente. Bw'onoolima eka 10 ng'olimisa enkumbi eno gye mmanyi gye nkuliddemu nga gye nimisa tractor tojja kunsanga. Kaakati ensi zaffe bwe zityo bwe ziri nabali abazungu balimisa tractor balima eka 10 ng'olima eka 2 olimisa nkumbi. Ate bw'olima eka 2 ku kyalo n'ogejja n'ozimba n'okaka. Kati bakozesa tekinologi. Akozesa abantu 3 ku eka 10 ng'okozesa abantu 10 ku eka 2 nnya 3. Byebyo bizibu ebyo. Tosobola kugenda mu katale kansi yonna kubeerawo n'obeera n'ekintu ky'otunda ne bakigula ng'oli ekigambo competitive. Ng'ovuganya mu katale ka baleese naawe oleese tekisoboka. Obulwadde bwaffe buli awo. Bwe bwavu bwa Uganda. Olabanga ku lugendo lw'okujja mu bwavu tutambuddeko nga kyenkana wakati kagezi. Kubanga byonna byongamba biringa ebiraga nti tuli bubi nnyo. Tuli bubi nnyo tetunnaba kutambula. Tuli bubi nnyo. Tetunnaba kutambula. Profesa. Tuli bubi nnyo. Tuli bubi, abantu bali bubi. Gwe nange tuyinza okuba twepanka nga tweraga olw'okuba osula mu fulaati olinawo akamotoka. So bye tuwulira basoma ne bagamba nti economic growth Uganda mu byenfuna ekulidde ddala mu byenkulaakulana ekitufu ekuze. Ani agikozesa? Ani akuze economy yaffe? Ebyenfuna bya Uganda? Mwai Museveni. Museveni ali mu government ye president. Who is on the ground? Ani ali ku ground? Nakugambye president yatuwa yaleeta policy gwe kola kyoyagala ofune ssente. N'atunoonya nga tetuliiwo. Mbadde mubuuza enteekateeka za gavumenti, emyoga, parish development model, youth livelihood program, operation wealth creation, bonna bagaggawale kubanga batugamba nti bano abayivu be baziwandiika ne baziwa gavumenti be yeebuuzaako. Era bano be bateekerateekera Mwai Museveni ebyenfuna bye bayita mbu Musevenomics, economics wa Museveni alimu ebyo byonna 4 acre model parish bikoze bitya. Mubuuza ebintu byammwe lwaki tebitujje mu bwavu? Omanyi ffe abasomesa eno ku level gye tuliko tetukkiririza mu kintu okuggyako ng'omaze okitesitinga. Musooka gezesa. Mugezeseza ku ffe. Ngambye ekintu kugamba law of gravity ogimanyi? Buli oteeka ekintu waggulu n'okita kigwa wansi. Okiwanika bw'okita. So it is proven. Kyekakasibwa nti ekintu bw'okiteeka waggulu kikola ki? Kigwa wansi. Kakati ebintu byetwogerako tebiriiko science at the moment. Ndowooza nti programu esinze obukulu president gye yakola UPE ne USE. Universal Primary School Education. UPE. Programu yankula. Ekyali programu ekyasinze obukulu. UPE. Programu yankula. Ne USE Secondary Education. Tonnagenda Busoga gye bakaati wugulala primary ekubiteko. UPE bw'ogamba muntu nti erina kyetuyamba byenkulakulana. Akati UPE nakye nakugambye nti olw'okuba tetutegese science ne tekinologiya
kyekimu ku kintu ekituleetera obwavu. Akati abaana bano bolaba aba dropping out of primary school abatamala P7 abo destiny yaabwe bwavu era abayiza okuvaamu nti batandika obukadde bubiri nga n'ekitundu bagenda okuva mu P7 nga baliwo akakadde nga kamu mu emitwalo tekakabera kakadde kamu era about 40%. Bw'oba ogenze nnyo 50% abala bonna nga babivaako. Kati ate n'abo ababa bayise the 40% 45 ababa bayise ababa batudde exam bonna abasinga baba tebayise tebajja kuproceedinga. abo bonna obasindise mu bwavu. So ekintu kino president kyeyaleeta tukituleeze tukirongooze obeere nti omwana asigala mu ssomero mpaka myaka 18. Tereeza ne bibasoma. Tereeza ekintu kyasoma abeere ng'asoma science ne tekinologiya. Naye mukulu wange kati wanaamusaasire kuba yafa be bamu ku bantu abawandiika bonna bagaggawale. Omwana oyo avudde mu primary 4 na dropping out. Olowooza mu bulamu bwe yakakwata ku ssente mmeka? Emitwalo 5 oba 10 ziba nnyingi. Kaakati genda mu skiimu emu omuwa emitwalo 5. Abadde amanyidde emitwalo 2 gumu kasanvu. N'ezo zinnyingi. N'ezo olusi 10, 12, 13. Ojja kugenda mu byalo oba omuntu singi 10 akuwa enkoko. Ndaba wanga nga ndi mu campaign ng'afukamira ne yeebasa nakusabira emikisa gyo n'omuwadde 10 n'akuleetera n'enkoko ye. Ate bw'omuwa akapeta kakozesa atereka akatereka atya kano kaya akatidde akagema nakukabe wano. Kaakati omwana oyo ekintu kye bayita entrepreneurship akimanyi. Obuyiiya obusuubuzi kati bw'aba ng'akimanyi jjukira level ya tekinologi eri wansi obwo buzibu tuyina. Kitegeeza nti emitwalo 5 bwengamuwa anti kati ekyo president kyabadde agamba nti abo abadde bamanyira kukwata mitwalo 2 mitwalo 3 babawa akakadde babawa emitwalo 5 bayiye basuubule nabo batandike okukwata ku ssente. Babadde bakitugamba Ramadan gwe nti let them enter the money economy so they touch money, they feel money, they have money, they use money. Ssente ezo tujja zinywamu omwenge tuziwaseemu abakyala tuzizimbemu ennyumba kati njagala ojjukire kino oba okijjukire oba okitegeere. Waliwo study ezikoleddwa bantu bameka abayinza okwetandikirawo bizinesi. Uganda eri emu ku nsi eziri waggulu ennyo batandikawo bizinesi 3 ku 100 bebasobola okutandika bizinesi obutafaanamu Amerika aliya 7 ku 100. So wano ffe tusinga Abamerika okuyiiya okutandika bizinesi. Naye kati oyiiya nga wava mu pisini mu pifo ogenda kuyiiya ki? N'olwekyo ate bwe naddira ssente ezo nenziba wamu mwenna 10 ekitegeeza ziri 7 abantu 7 bannyonoonye. Okitegeera kye ngamba? Mbasanze ku kyalo muli abantu 10 mwene mbabadde ssente. Naye amasomo gaatugamba nti 3 bokka ku 10 basobola okukola ki? Kutandikawo. N'olwekyo kitegeeza mu 10 owadde abasobola n'abatasobola. Era abatasobola tebalina kye bagenda kukola bazitwala ne bazikozesa ebirala. So mbadde kugamba nti bwe tuba tetunawa ssente zino tusooke tunoonya abantu awo. Asatu gaiti banoonye be baani abalina capacity etandikawo kyokkola. Mbadde nti buli omu asobola okutandikawo ekyokukola kasita aba ne capital. Tulina ebirooto bingi nawe oyinza okuba nga olooto okuba nti ojja kubeerako n'ennyonyi
bwenfuna kannamunkanga mbuuka from Kampala tugadumire direct flight. naye ebirooto bino bwe bigira ekigambo nightmare bakiyita mu Luganda era kyandibadde waliwo ekirooto dream nightmare okuloota ebintu ebitategeerekeka kagamba kifuuka kintu kitategeerekeka ate ne kibeerawo nga kikutewaanya. Your dream becomes a nightmare problem. Nightmare byo bitulimu. So kiki kye twandikoze okutereza programs? Nkikubuulidde twala abaana mu ssomero basigalemu. Bw'oba ogenda okuwa abantu ssente z'okwononya 3 ku 100 bye baani abasobola okukola oba support gyo yesobola. Nze ogambye omanyi bw'oga nti abantu bannayuganda bayiiya kitegeeza ebyokukola babirina. Si bonna naye capital 3 ku 100 capital si kikulu nnyo. capital Twekwasa bw'oba oli muyiiya ng'oli muyiiya capital ajja kubula. So gwolooza singa omanyi bino ebintu bisoboka singa obadde minisita wa byansimbi parish development model n'emyoga wandibikuta otya kubanga emyoga baatugamba nga ntife abasazi b'enviiri tujje wamu ffenna ng'abasazi b'enviiri batuweere ssente wamu tugule obuuma obusala tugule spiriti gwe tunaateekamu gwe tumaze okusala olw'okuba tukola omulimu gwe gumu nti bijja twanguyira okukulaakulana. Akati ngeri nyeva mu background y'obusomesa obwa research nakyogeddeko ne ngamba njagala nnyo okumanya nti ekintu kyenkola kikola. Ekintu ekibuzeemu mu programu zino kwe kuziteekamu ka research akatono okumanya kitukola kikola. Batugambye mugezeseza kuffe oba bali mu kugezesa. Si kugezesa. Si gavumenti ina omwoyo omulungi nnyo eyagala ekuwa ssente. Naye ekintu kyekola si kituufu bulungi. Yandibadde enoonya baani abo nga emaze okukola test. Kuba test weziri ez'okukola bwe osobola okukola entrepreneurship. Bwe baba nga tosobola nsobola ojja kusomesa entrepreneurship because behavior. Kati nimwe mmala okubasomesa mwe mbadde 10 mbasomesa mwenna era mwenna temujja genda kukola kintu kyekimu. Waliwo abajja okuyiga amangu. Ekintu kya startup of business kintu si kyangu si kyakulowooza bulowooza nti gundi ajja kutandika bizinesi enkya. No, abazitandika kulwennyo mwebali tebeetaaga na kusindika. Abaana mwebali mu tawuni muno nga akeera ku makya n'ayiiya n'akola ekintu. Kyenakugambye kyetuyiye ekyo problemu yakyo eri low level technology n'olwekyo tekigaziwa. Naye Zuckerberg akola Facebook, how many people does he employ? Yakozesa technology. Yakola technology ki? Yagatta email n'agatta ne website n'akola mu Facebook. Ekyo obadde bakimanyi. Akola ssente nga taliiwo. Yatutega data notali naffe tukola data ne tugenda ku Facebook tetumanyi waafuniramu. Kati professor nga ndaba namwe abantu bemusomesa bali mu katale ka Kisekka bali mu senti bali ku ddembe omusanga yagamba I finish my degree in MUBS. Waliwo ensonga endala nagyogeddeko. Enteekateeka y'ebyobusuubuzi eri ku international level baagitugaana abazungu tetugigenda mu nnyo. Batutereddewo ebintu ebyetugaana okuyingira mu bingi. Balina we baatukomya tetusukkawo. Okay, kati gwe bw'osanga omwana gwe wasomesa ku MUBS nga ali mu Owino atunda mpulira bulungi. Degree giteeke mu business walabe bw'ona okukola ebintu. Waliwo gwe nawe mutwale egi agenda asubula amata. Ne mugamba gwe degree genda osubula amata. Bw'onooteeka amagezi ago mu mata naye kati alina supermarket Emmengo. Professor mbuuzizza nti omwana eyasoma ewuwo degree ku MUBS ali ku katale kw'Owino ayimba buleega bupale 250 nga yakatandika ayimba buleega tekitwali buzibu era oyo muntu mulungi nnyo
nti nasomesa omwana wange degree kugenda kujja kuyimba buleega mu owino. Kati mindset gy'olina abazungu gye bakuteekamu obuslave trading tosobola kukola business. Ko gwe olaba oti omuntu asuubula obuleega waliwo ensobi gy'akola badde asuubula. Omwana wa degree twamala graduation ng'ayimba buleega busatu butaano bubiri tubugatta wamu mutwalo. Ekizibu muwe omwaka mulamba bw'aba tagaziyiza business aba tajja kati ey'obuleega agigaziya ati agezza mabeere agenda gigaziya agenda gigezza ati tikitegeera. Ajja kuba asobola okutunda obuleega bungi ateekeko n'ebirala ne peti n'ebiteeteeyi abeere ng'agaziwa nga ne muwina avaamu. Ekyo kineetaagisa ogenda ku mubuso okusoma. Yes sebo. Nsoma kyo. Era osoma marketing oyo ne finance. Okuyimba. Kaleega bibiri kaleega ebbere bw'olega ebbere bakuyita muto kaleega bibiri kawondeeta. Wayitawo omwaka gumu ajja kuba ye si ayimba alina abaana abayimba nga ye ali mu kutetenkanya mbijjayo erugenda okutunda bwe bityo enkulakulana ya bizinesi. So toyina buzibu kusanga baana bo buzibu ku muntu yenna ng'akola bizinesi sibuyina naye nja kubeera n'obuzibu naawe bw'onooba omwaka guweddeko ng'okyali mu katale nga gw'oyimba. Yimba ng'otandika ogende ng'okulaakulanya ekintu opangisa abayimba ofune abayimba owe emirimu bizinesi egaziwe ogule n'akamotoka akabaleeta ku mulimu bwe bityo bizinesi ejja kuba ekulaakulana. Nga tumaliriza kiki ddala ekiyinza okwanguyiza abantu ba bulijjo mu byalo okumalawo obwavu naddala ewammwe gy'ova e Busoga abantu bo baavu. Kusoma tusomye temunnasoma nkugambye genda mu records za Uganda tuli mu mwaka 2024 2023 abaana bayingira mu P1 bayingira mu 2016 genda olabe figures ez'emabega olabe baana bameka abataamala P7 ojja okutegeera obwavu bwe tulina. tumaze tutya obwavu mu bantu okusoma kyokka simatidde basomese ate okubateeka mu ssako tekikola. Tutandikewo obubiina batuwe ssente ebireke abaana abantu bennyini banaabanga alimu 3 ku 10 abayiiya n'omu education n'abangukako n'ategeera tekinologi kyeki ajja kutandika okukola bizinesi evaamu amagezi.